Tubyogera naye nga bannange abaana ba TV balina ekizibu kinene ate namwe mulina ekizibu. Kyova mulabika muludde mu bwanakyeyongedde. Abasajja batutya fulufiga. Boyina Jacob bwegana naye akwegana mutuka ku mikolo nga mutambula babiri kati bana Freda parake kukwana. Nenda bambi tukola fenno ye twabukwa. Naye olina kizibu kiwanja mweti. Twagamba buli. Atitangirira mu kamera nti no oli single ononya. Ndi single bulyo twogerera. Sinoonya naye ndi single. Andi ya problem ya. Abera watya. Dolido. Music. Bible ya ukala. Nenda munange nsaba katina ngamba katonya. Olaba nanye fe Abraham omukiriza. Jaja fe Abraham omukiriza akolanga sex. Nabi Muhammad yerigo. Bwe chukamba mu butale. Chukamba alinyi. Tachagulikako. Mafuta. Tachagulikako. Mafuta. Olaba mukazi kwekera ja chukamba akola bwati. Wamukyusa bwati. Ngamba chogeno okulya chogeno sala. Ekyo kikebe. Wamaze kugamba kigambo kino. Njaga tuleme kwegumya nnyo. Mukwegumya mukoleramu ensobi nnyingi. Oli singo ogamba tonya tewegumya ate nnyo. Oli singa togamba tonoonya. Ate obeerawo otya mate nsoma Bible. Bunoga mukama kiri kizikize. Kirwa kizikira. Yasoma busista. Matingenda anda basajja oli musisita. Sire musisita naye chenga basajja. Abasajja oli mberera. Banako wa. Nina secondary virginity kati. Maze emyaka nno fulfi. Nawe toyagali ko ine kizibu. Omutaka kusala. Kati ona ine kizibu. Omusajja so magana afuna na accident. Secondary virginity. Fulfi kabasajja sebakoya polisi. Katika nkubulire. Atalimba yaliwa. Sala yo uwo mufumbi. Oli yagenda kulimba mu doctor kumbe yali ava gundi. Kwade uyo kukatalimba. Kalwa. Ako. Oyo ndeka bulesina. Bamulimba nenda lwa dipoloson. Oyo busibu. Ojapo pechero olwalechi. Fulufiga ekibuzo kyange mbuuza. Bana basomesa laavu waki bote balina basajja bo kati naddala oli. Aliwa. Oyo nasomesa laavu. Noli era talina noli. Bano basire kwini. Sikola love show ono ya. Bano babbi. Ate buli mukazi ali. Ate buli mukazi buli mukazi ali ku kiraavu program simanyi bikibi abada Dodoma. Bonna bannakiyombekedde tebalina basajja. Obezo show zisera. Namwe mukidaka nako Ali kitegedde. munkola ya Bible what I say. Sinkola ya Bible jaja fe Abraham omukiriza mbakiriza. Yawasa mukazi we sana toka myaka 96 nga tazaala. Nafuna ani yatuka n'okwenda n'azaala omwana mukozi wa Sara ati mumungama mutamba okosoma Bible olina bukiza okusikiza okusinga kwa Abraham Abuzibwa nafuta kama abasajja ba. Muna nanyumirwa nnyo ne bintama. katika Abasajja bakula bali Nanyumirwa nnyo. Ate bine Bible alabika agwala eddalu. Ne bintama kati sikyalaba yo kipya. Alabika agaba. bana mitima gyabo Bine Bible alabika agaba. katika mbamule kigambo kino tolaba nga olina obuzibu omukazi atakola sex amere embalabe aba n'obusungu aba n'entondo aba n'obukyayi ne walaba omubiri gukaluba aba wafuga bbi ati sexy bulwokola sexy bulwogera ne weegata ne weerigomba n'otuka ku ntikko obwongo buli fresh sex no kwa sex bakuno baba wafungula nenga wakoze sex yokuyonka kupere nebikubye yagalewa kikulu manota kiwulira Mugamba wa yetambula. kugambye munye ebikwe biyenje byonna olugamba bugambe munigine okay I'm okay baby I'm okay kati bano abafumbo bane Chokola abantu balina skin zilafu nnyo ziwembalabe bakambwe babechawo uyabitadde mu Bible. Kamba asomesa laavu. Fulfi kama kwira abasajja bakula.
Bakula. Atakula ogenda kumujja wa. Tekyali mukazi mutuufu. Mwe temwakulanga. Takyali musajja mukazi ki? Mutuufu. Namwe mwakula nnyo. Namu abazi. Bakula nnyo abasajja. Ate mulangenze munange simanyi. Twagaba bugabina bone musajja yali andabiriddeko, teri musajja yali ansasuliddeko, lwe teri musajja yali anguliddeko simanyi. Mama waina mujjawo bakuloga. Munange talira mujja wange simanyi. Ati baloza nina. Bakuzala mukojjawo. Nedda. Ate yalimu ebijja. Bakunyigisa mpale. Genda Maama Fiina. Nina kyenina okunaaba. Genda Maama Fiina. Simanyi. Olina kizibu ki? Tebangabira ssente zikankubira envumbi. Gasikulimba. Tebangabira ssente. Tekafumbike eddogojja erirya ddala. Eddogojja eri Katonda gy'alina eddogojja eryatembikiriza. Bina baali bakuwaddeko ku ssente bakusasulira rent biki? Ate nze nali nsizeeko mu renti. Ayinza okuba tawomba. Oba tewomba buwombi. Maama ndi mukazi baŋŋamba naye Kati oba ole mukomuka ate abantu amamisinga ebyo. bantya. Bakutyako ki? Nze sikitegeera. Purifikalesa ekituufu. Olina okwebakako n'agenda atagenda basigalawo naye ngeno kwanga batebankuula. Ningamba nfaaki ate nga njagala nnyo ekizibu. nina laavu Omukwana aguteekamu nnyo. ateka bu ssente. Ono omwana n'ekizibu kinene. Kizibu Gende kinene. wani. Maama Fiina. Ate ekizibu kyona Fiina amaze emyaka 7 oyo kola. Oli kumpi. Fiina ayina buno obuvubuka buno bukabya ne ku geeti buno bukookolo bujja bonna bujonjo mu maaso. Nze nkwewunyaza manyi kati nina obuzibu. Bwe bujja. Nze sikwanira buno buvubuka buno kasita katundu yange asoloka kuwowe ne kagwa wansi. Obwambala empale ezitalimu misipi tebukuba bikalu alina kyaŋŋamba. Ne bwangwana bukanyi mwesegenda mukyaki ngenda ku poliisi kuŋŋamba nti I love you nsibira ku poliisi ngamba DPC arrested that guy. Arresting aŋŋamba ki? Alina kubeera mu ssomero. Olina kubeera munda. Oŋŋamba okyonkwana nyokugenda okwana nnyo. Tolina baganda bawala abo bakwana. Waliwo omuntu akwana n'obuuza kyomukoze. Ngawe tulina muganda kati gwekoze eki? Nakoze ki? Onjagaza ki? Onjagaza ki? Nabeera wakwana n'omuga kati gwekoze eki? Bibeere. Gowa Doreen. Lwaki ondebeddeko obukenya? Doreen asabirwe. Gende wa Maama Fiina akunaza ekyogero ne wa Pastor Kakanda akusabira. Afuseemu ne ku bifo byatambuliramu. N'efo byotambuliramu. Ekigiza n'emikwano agikyuse nga nange montadde. Ebifo. Gw'omusembe. Kuva wano. Akapono. Gw'omusembe. Anti otunulya munne gw'ayita naye ayifuma amaze mu bbanga ki gw'ayina atunula atya naawe ojja kufuna mukokolo nga babeera bannakiyombekedde bakulu bannakiyombekedde mu Uganda. efe mbeera mubeera mu makindye simanyi wali ku soya simanyi gwani emmere mujja simanyi wa.